banaffe balimba tosobola kuba na parking erimu ssente bwezityo gwe nga tolinaako kamera tosobola. Emundu ebefuga wano mugende wali wapiki muje wano mwana banyabupiki mugende wali ate emotoka zo z'abaani emotoka naye ndabako Inya Erinnya nze Ssekizibu Brian. Ssekizibu ani? Brian. Nze bakedde ku makya 12 nga mpulira abantu bampita naye mbagamba sikaali taliyo ne nvaayo eyo nenzija ne neetooloola wano namusanze mu katebe ng'akoze ki? nga bamusse bamukubye alina ebiwundu ku mutwe kati nebadde nzigulawo ne baŋŋamba sooka olindeko poliisi emala okujja togulawo abantu bajja yiikamu sagwa mu kiseera kyonna kati badde abantu babiri kukitundu mu kiro kino wano banina twali kukiabatuuze libotiiki baleeta so kyetaaga kutusuuseeko bano oko bazitwala amatooke bagatema mu malimiro g'abantu tusaba security bubbi bungi bungi mu kitundu buli ajja mu kitundu bamuzireti bamusabe ndangamuntu n'ebbaluwa gy'ava awo wenkomye n'ebbaluwa sikumala gasuza buli gw'olabye ndangamuntu yokka n'ebbaluwa ewaabwe gy'ava katono mubadde mumanya sikaali adde badde simumanyi bulungi tuze kulwaki nga bwomanyi ebintu ndangamuntu yesigedde okukola bamanyi ebbaluwa tuteekedde ensuku kubanga munaayo omwana omuto okumuttanga balwadde bazaddere omukanga bwakyamaanyi naye kyetaaga obukuumi obubbi buyitirivu mu kitundu kino namumira ate buyitirivu ate gwe babye wali kubanga naawe waliwo obotiki gwe babye ne bamwanira buli kimu kyonna leero ekirebe ekyalo
kale obukuumi bwetaaga mu kitundu n'omwenge n'abantu okunywa ennyo omwenge ssaawa mmeka tebamunaana gwakiro baba banywa biki obukuumi bwetaaga n'essaawa ez'okunywa omwenge nezigendeera kuba tetumanya babbi nabo batambulira omwo kyengenda kati abamabala bonna ngenda bayita mu ssaawa 5 beera nga bbala yogiga ssaawa 5 ngele bbala tukozesa tuli kyaffe bagunywa okuva ku makya paka lwagulu banywa kuva ku makya mpaka lwagulu kiro ku makya paka ssaawa bakeesa ssaawa 8 era nabali abantu mbagambye ne bagamba nange mutusaasire kati kino ekituuseomuntu okuba nti kati nyingira cunguzi bususu 6 ng'omanyi nti bankutte ekituufu bankutte katuleta abasimu aguno sikwe okumenya wano kuno kwe gusoose naye wona badde batubba bbaawo nawona enkoko bagitwala bakolaki bamenya kantini kati batuleseemu ekizibu kyamaanyi mu kiro kino babyenga bameka okubba olwaleero bamenyeko awo kantini botiiki y'omukazi awo bagimenye ekiro kyaleero ne batwala engoye zezo nono inawani it's okay katulabe security tugenda ogyongeramu amaanyi naffe mbeera eno kulaba kwange manyaze kwangula Anthony Takomi mbeera eno ndaba nga wantu wonna wakuumirwa ebintu wandi wasana kubeerawo kamera embeera eno yaguddewo nga tewali kamera tewaliwo ngeri yonna yonna ekola ki ne batandikako okunoonyereza naye nkubiriza abantu bonna ab'ekitundu kino Kyungu wabeerawo embeera onna wali akuumirwa ebintu bifo ebisanyukirwa wabeerengawo kamera esebo obutemu buno butonde butera obeerawo ku kyalo kuno obutemu buno obadde tetunaba obufuna ku kyalo kuno kujjako emabegako eri waliwo obutemu bwagwawoko muvubuka we bamutemula ku bodaboda mukama n'atuyamba n'atafa n'abeera mulamu naye wadde tubanakubeerawo obutemu bwonna anya n'eddoboozi Godwin Tegeka kya bulumi nnyo okulaba nti ekyalo kyaffe Kyungu tukedde mu ntiisa nga tufiiriddwako omu batuuze omukuumi abadde akuuma ku paakingi wano y'emmotoka wazigu bamulumbye ekiro tebamukuba nnyondo oba naye ne bamutta era ne babba ne pikipiki emu ne badduka nayo ne bagenda kyakusaalwa nnyo nti obulamu bugenze ate n'ekidduka ne kigenda naye ate guno mulanga kuli eri abantu ffenna ab'Ekyungu tulina okukwatira wamu okulaba nti tutereeza ekyalo kyaffe nekidda tubeerako n'enteeka eritambula naddala mu bigambo bya security wano tuwaddewo naye nga bizinesi etambula nteri security measures era nange nga tumulanga eddoboozi lyakwabo abakulembeze bogeddeko awo we need to install cameras on every active business center mu Kyungu ebeere ebbaala ebeere saluuni these things we can bring people at night together we need cameras installations zanibadde zituyamba okulaba nti at least we are able to trace these wrongdoers naye tulina kyakukola obulamu bugenze kati security ne scene of crime is under security police katusobe bakole okunoonyereza tufune ekituufu nakiwulirako nange mama Merina yakyogerako abadde awo ng'ayogera bwe yabawulira olungi ne mu Butenga mwennyini akigamba okwosa kati ennaku mbale baali era bamuyingirira kati abo ababbi kyeyamaani nedda mulimu omutuuze waggulu naye baali bamuyingirira kyogamba abantu abo bava mukono omuntu tasobola kuva Kampala nti ngenda yingirira mukyala Butenga nti ngenda kuyingirira kyeyamaani bantu bali muffe muno bakuno olaba nze badduka basanga mabala nga bali kunywa okuva ku makya paka kiro naye ne weebuuza bano abanywa obunywa abasiiba mu mabala bakola budde ki ne babeera omwo ne banyiikira okunywa nobasanga bonna ne bayitawo we bava mweri we badde eri wansi we badda mweri naye ne weebuuza mukoolaba ekiro ne batulyoka batulugunya awo wabaddewo abavubuka nga mulumba kiramu nga musanvu badaama balina akakazi kaabwe
Kekubalina okutala bukuumi. Oboth. Anti oboth alina kolagana ekyamaanyi batuwe obukuumi bw'ekyalo. Kuba ffe tunyigirizibwa ffe be babba. Batuwe obukuumi bw'ekyalo. Basirikale bangi baabayiwa batufunireko abasiiba babayiwa wa sipiika. Bali wa sipiika batufunireko abasula batuwa kuno kuba ffe twali tumanyi nti bano abapoliisi baleeta wano ekitundu baffe bakyalo naye bo baleero. Naye kati n'ekyalo twetaaga abakuumi abafe abanaatambulanga ne difensi bakuume difensi oyo omulaba emabega ku nju. Mulimu abantu nga basula 5 6 bali mu nju emu tebalina biboogerako tebalina mirimu basiiba mu nnyumba batuuka ekiro nga batambula butambuzi kiro nga tebalina kyakukola. Musooke mubaffe ffetta abantu abo mubatwaleyo okwo bwe tunaakenderamuko nga twemanyi bulungi nnyo ati naye abantu bangi tobategeera nabbategeera kati eri mukyala maama bwakola batya? Nze nagenda okaya kumakya okugulawo nga baguddewo olugi lugule n'eddirisa ligule nga batodde ebintu byonna babitudde naye ng'ate mwendi naye bavubuka muko bali awo abavubuka bali awo basula mu kayumba 7 abadamu bali omwo bagamba ddala ndiroodi abagobe bagende babadde nga basulanga omwo bali kuno batayayiza kuno bagamba muko oyo obubbi bangi babba bangi babba ogenda okuwulira saa 9 eyo saa 9 ng'akukyanga abanduulu enduulu zivuga bali mu kubagoba mwebali twagala security yeebeetukuma naye ng'ekyalo bwe kitandika kirungi tuba tuswala nnyo bannaye nedda bannange olabako ke batandise akatono kati bagenda tandika okweyongerako balabe twasampolinze tewali kyabaddewo kati twongerako batandikira ku budaala muntu n'amenya akadaala n'ajjamu jasititude lwakulya mmere ki n'aleka amanda n'aleka kati tosobola kubba piki emu nga mulimu amamotoka mulimu piki ez'enjawulo n'omuntu oyo ali mu bbo lwaki balonzeemu eyo yokka bikyemu ku bintu ebyo byonna ate nga baga mulimu empya ezisinga n'eyo yennyini tekiba kirungi ekintu ekyo kisaana munaana ate kyamanya atosoka kubemu Lindako tugenda bayambudde bino eno tulina wadde ekikumi baba bakuzizza wansi oba olina okusasula abantu tebagamba walesa tosibyewo mbagamba nalesensi
Tumana ezintu tuyinza okugulawo omulimu kintu nakino. Kina kiki bye batutte? Batutte engoye, blanketi, jampa, byonna wabiri. Tubadde tusaba batuwe ku security. Nze Mama Rupi mbeera wa Chairman Kyungu Ziwari Shaka. Ababbi basumba kitundu eno buli mwaka nga bageza kubatwala mu poliisi, abayindala bazikweka ne bakomawo ate. Kati kiro ya leero ayingira mu parking ne bata musirikale abadde asikara akuma mu parking batwale kushemu. Nange wano buli naku okeera nusanga bazisumuludde ne bazisiba. Bakozesa mastagi okubba. Saawa zino mulundi ng'emmeka? Omulundi ng'esatu nga baba wano bizinesi yange ate gakozesa sente zabo. Omukazi amusinga mother kolera abaana bange naye ababbi bayitiriza emikyungu. Tutaka buyambi ya gavumenti security zibeeremu. Erinnya Kaweya Ronald nga Vice Chairman wa Mukono Central Division. Tukeeredde mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo ku kyalo Kyungu bwe balumbye akatimba akapakingibwamu emmotoka ne piki. Kigambibwa nti babadde babbi basaza akatimba ne bayingira ne bakuba omukuumi waamu, baba bamukubye kayondo ne bamutta ne batwala ne piki. Awo nno nga Vice Chairman wa Mukono Central Division nja kusaba abantu bonna abalina obutimba obuterekebwamu emmotoka ne piki zino okubanga bateekawo kamera. Lweki tukwasizza ennaku nti wano tolinawo wotandikira ku katimba konna oketwadde waliwo wali kamera n'emu. Kati kiwadde ne poliisi obuzibu. Embwa ebagireese ya poliisi etambudde n'etambudde ddala paka Katikkolo naye era n'etuuka n'ekoowa. Naye nga n'ebitundu byeyise tewaliwo awali kamera, amasannyalaze tekuli. Ne kituwa obuzibu nti abantu bano banaabanga bateekawo parking nga tasobola kuteekawo kamera ate ng'ebintu byakuuma bya ssente nnyingi, kigenda kutuwa obuzibu alina okutwaliramu obulamu bw'abantu baffe. Awo nno wensabira buli muntu alina parking ekyo tugenda kitandikako kati okulaba nga babeera ne kamera ne security emala. Ne kibadde ku kitundu kyo? Erinnya n'eddoboozi Ziwari Kyali Chairperson w'ekyalo kino Kyungu. Ekikedde ogwamu ekikangabwa entiisa etubutikidde. Ekyamazima tuli bubi ku nsonga za security. Simanyi lwaki bekikwatako tebatuyambye kubanga ekyalo kino Kyungu kiri mu Central Division eya Mukono naye kirina amakubo mangi agafuluma. Katulina kuba erifuluma nga lidde Bweyogerere, tulina kuba erifuluma nga lidde Namamera. Kati amakubo ago ekyamazima obubbi ne bwe bweyongera nti gafulumya abantu ab'enjawulo. Kati essaawa zino ekikanga bwe kyaguddewo tulina paakingi ku kyalo esuza ebidduka by'abantu naye ekyamazima abataagaliza oba abaagala ebyamangu bagiyingiridde ne batta omukuumi ne bagenda ne pikipiki. Kitegeeza tekigendererwa kyabwe kyabadde kyakubba naye nga bw'omanyi nti omubbi bw'aba azze ajja n'ebigendererwa bingi singa ogezaako okumulemesa obulamu abusaanyaawo era kye bakoze omutuuze waffe obulamu babusaanyizaawo. Kale tusaba ekikwatako batuyambye era omulanga guno ng'okubira chairman waffe wa Central Division kuba yavunaanyizibwa ku nsonga ya security. Buli butimba bwonna obusuza ebidduka by'abantu tubadde tumusaba libeere etteeka buli katimba kabeereko kamera. Atasobodde omulimu agukole ki aguvuemu naye bwe tutaakole bwe tutyo paka kati wano
tewabaddeewo kamera kitegeeza bakoze byonna bye baagala n'okunoonyereza era kati balina kukola ki balina okukola ekisoboka kyonna okunoonyereza ku ttemu eryagudde ku kitundu kyaffe. obuufu obwo bwennyininyini kitegeeza ababbi abo bwennyininyini ababadde bazze oba abaatujje ku kyalo kyaffe tebajjiridde booda yokka yokka emu yabwe teyabadde okubba booda yokka mu kitundu kyaffe kyennyini era babbyemu n'owa botiiki omukuba wa botiiki naye bamubbyemu engoye ebintu ebirala ebibeera mu botiiki bazze ng'ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakubba booda nakubba ngoye oba kumenya botiiki. mu buufu obwo nze abantu bonna abalina paakingi naddala nga zisangibwa mu byalo kokko mbakubiriza tuteekewo obukuumi obw'amaanyi, CCTV cameras tuziteekewo okwewala ebintu nga bino. Security tulina poliisi yaffe, poliisi ebadde tenaba kutandika kukola bulungi naye kati kino kituwadde aweek okulaba nga poliisi yaffe gibadde baatuwa etandika okukola obulungi. So bannanga abatuuze mwenna ab'ekyalo Kyungu bakubiriza tufeeyo nnyo naffe ku bidduka byaffe tumanye we tubiteeka oba we tubipaakinga biri mu mbeera ki okulaba nga tetudda mabega mu kye tuba tutandise okukola kubanga tugula pikipiki nga tuguze kwekulaakulanya.